round ogenda okwesanga nti tugezaako okwetegeka mubeere badde esinga okuba ennungi era kyemumanyi nti geemu ya leero pointi 3 tetusigadde kyekimu tuluziza omupiira gwaffe ogwokusatu mu second round gwakusatu naye gwe gusoose tukuba mu second round tusuubiramu nti epiki kyebadde ku kisaawe tulina bingi ebyokukola tuba nga tuzzeeyo ewaka tuba nga tunasobola okuwangula omupiira oguddako nga kyetwagala. Akadde kantwala kanti ndigwa wano sigenda kubanga nsooka